kakati munange olunaku olwaleero accident zo zibadde nyingi okuva side ne side oba olwokuba nti abantu bali mu kutambula ate baba bagamba bavuga empola. Warning egenda eri abayongeza ssente abnormale waliwo eyo nakubiddwa amasasi mpozi ne kamiliyoni munange leero atwaliddwa. Okay, that's good. Yeah. Kakati munange today I'm here to kubabuzaako mu Luzungu. Good morning, good evening, or good afternoon, everyone. Hope you had a great day or you're having a great day. It's me, We are very well, thank you. Nze muwala wamwe Ayo. Yeah, I'm here to give you the newses and Baja kukuba. Okay. Paso ya badagero Luzungu. Nekalo no offense. Nagamba ati. Badagero gatwa. Oli yageze nagamba don't you dare as baby chikati dili paso na ibo yatusesa nagala akolechi. Ati phrasing. Nakoso dare ati dare. Kakati munange birthday wishes zigenda eri omukyala Nakiganda Masi ye wishingira birthday agamba happy birthday to me birthday nina olunaku olukakali like I've had a hard year so not a day omwaka tegubadde mulungi gyali ayise mbingi naye yebaza mukama nti atuuse wano wali era agamba nti yeyagala nnyo like self love era ndowooza naawe weeyongera okweyagala kuba munnange omwaka gwo gye guvudde tegubadde mwangu babiyiseemu kakati pozi n'omukyala Nalweyiso Tina awishinga kawalake birthday ennungi. By the way, she sent me a pic. Kawalake kawezeza 1 year. Happy birthday baby. Happy birthday baby Lian. Mommy and daddy love you so much. Yeah, continue sending your birthday wishes. Always here waiting for them. Yeah, love you so much. Namwijo muchimanyi. Yeah, don't forget to subscribe, share, like and comment. Don't forget the notification bell so that you'll get notified anytime we post. Thank you. Okay. Road accidents zibadde zo nyingi today. So far nzizemanyiko there are like 3 kwesanganga waliwo nezesimanyiko. 10 passengers have been admitted to Buikwe hospitals. Gundi ze Buikwe bus ya overturninze era nebalekanga they are injured severely. Mpozi babalala babadde in Kabale, that is Chisoro Road. Babadde mu taxi though boba escaping without any injuries. Era nga babaddewo nga balaba bagamba the accident occurred at around 9 a.m. Driver yabadde ayagala kuyisa trailer naye mu kuyisa ate n'asanga basi ng'ejja. Kati bwe yasanze basi ng'ejja n'ayagala okugyewala so n'ava ku luguudo n'akola ki nadde ebbali though bo tebafunye injuries zonna. Another accident ebadde in Kihura village, that is Chenjojo district. Nabo tebabadde unharmed but they were left shocked kubanga bambi there were many babadde in a bus. They also didn't get any problem tebafunye wadyani akazibu. Yeah, they are very okay. Naye nga kigambibwa nti bus driver lost control era naye n'ava ku luguudo nadda ebbali speed. Yeah, but they okay, thank God. Then abali injured mukama abasuuse kuba munange n'okulya Christmas oli bubi. It's also not good by the way. Chitalo Nyo, my friend, lost her grandpa today morning. Yeah, Chitalo Nyo Imagine yosokuja Christmas ngo food. Fire.
So jirya ng'ofudde. No, toyogera ebyo. Anti kugamba kye ngamba. Kati anti kitegeeza kati omuntu waffe saaze. Abantu baba yakoze program ya Christmas. Kati kitegeeza. Nti abaayita afudde. Gwe ani yafudde ate oyo? Your friend? She lost her grandpa era nga ndowooza bagenda ziika nkya. She told me the sides of Mukono, but I don't know. Omwaka gumu they've lost baganda bajjajja be nga 5 era agagamba jjajja we bampi nzo banga tali bulungi kati asigaddewo yekka. Your sister we abadde asigadde nakola shi babadde bakadde nnyo. I don't know, I've never met them. Kyokka no babadde mu preparations zamukolera birthday eriyo nga 27th, so I don't know oba musajja watu Christmas anagirya bulungi, mukazi watu rather. Oh my God. Kakati waliwo akubiddwa amasasi olunaku olwaleero abadde there near the intersection eri ku Kampala Club ne Sheraton Hotel, close to State Road. State House. Yeah. Nange security operative akubya omusajja amasasi. Bakoma wajino Museveni abo. Akubya omusajja amasasi and ngati wali tebanaala tegera kyeki mukubiza. Enjala ebeere baluma balwawo okulya emmere. Bayogera nti balwawo okulya emmere omu yatondoka n'agwa ne wansi. Kati abeera awo ate era golanga omusirikale nga unga mubuze walidde. Banze mbalaba nsembera wala. Abo bantu baba bayitako. Mama enjala kyebakola abo kati. Though tebanafuna any details about the mugenzi tebanamanya biki bimukwatako. Of course bagenda bagamba abadde agezaako abadde mutujju. Bajaga abadde mutujju abadde agezaako kuyingira State House. Abadde agezaako kola bwati. Abadde agezaako kumujjako mundu. Ate bagekirala. Nze musirikale omulaba munnange wadde masina kyenkozesa nga mwese. Uganda kyana abasirikale abantu baba bayitako dda. Batulugunya basobola n'obusungu. Kale munnange abayina abalwadde baabwe Mukama abawonye abatuvudde ku maaso. Mukama myoyo gyabwe agiramuze ekisa. Kakati gavumenti egenda panishinga aba transporters aba increasinze ebisale bye transport era nga bakoze mini survey. It was conducted by the KFM this Monday College. Era nga Minister of State for Transport Fred Byamukama issued a strong warning nagamba when we get any bus which has increased the fares abnormally, we shall charge them for extorting Ugandans. Naye nze kyemmanyi nti ezo era taxi basi zaabwe kiringa munoga nti bongeza renti ku akedi nti bagenda kubakwatako era tumanyi nti naakedi zaabwe tumanyi nezi basi zaabwe nezi taxi zaabwe. Golina sente zigula taxi wa basi Wenda sente zimba akedi. Munange tunalaba naye nga ate bano. Kati bagenda kwebonereza. Olwokukenula bannayuganda kubajjamu sente nyingi. Bayinza okwebonereza. Kakati the other garage gye baayokya Iluri twaliwa neno watujogera ku the other one yaliwa Makerere. Yeah, that's it. But garage owners bambi they are calling upon the government. Tibafiiriddwa buli kimu n'ebikozesebwa byabwe bye bakozesa byonna byaggwawo. Yagamba tebalina ngeri yonna they can recover from that, imposing a government ebayambye. Naye kwegamba nze ndaba nti omuntu aba afaanaganako emmese edduka eri kapa egitaase olw'ensonga nti lwaki abantu awo ewajja waliwo temporary structures. Ekibangiriza ekyo kibangiriza kyetaaga okuzimbwamu ekizimbe si bwe kiri.
Kampala se bizimbe njagala okubabuulira. Bannannyini galagi bagamba bambi tebalina insurance so covering damages. Kiwedde badde mu kyalo. Tebalina ngeri yonna gye basobola survive. Basabira ddala gavumenti. Okuba letwale bugondo. Mu lockdown. Abasuubuzi balina ebintu by'ekikuubo. Mu kikuubo kimanyi? Ekikuubo nga mulimu ebintu by'abantu. Tekyajja. Ne tugeze mu lockdown basibyewo amaduuka. Kakati abasuubuzi nga bagamba bane mutukkirize tuggyemu ebintu byaffe bigenda kwonooneka ne ssente ziri omwo biki. Hud Hussein RCC yayimirira awo n'agaana edda mugenda kusaasanya covid ne bateekamu abasirikale babakkiriza okuggyamu ebintu abantu mu maduuka ebintu byavundiramu ssente emmese ne zizirya oba ekitegeera mbu akyebuuza ku Museveni mbu abantu baggyemu ebintu byabe muki mbu bagenda kusaasanya covid naye tebiza trade egendamu oba fuso oli n'aggyamu ebintu bye katugeze abasuubuzi nga 5 n'abeetisi byabwe kusiga nti amaduuka galinaanye basooka nti kale wedduuka owali n'owali naye bali abasajja ku mutima gwe balina olwo balina pulaani egoba abantu mu kiko baga nti ono bw'anaavaawo wano ku kiko kye tugenda omukuba tagenda kudda tuteekewo abaffe bwekyali nze nkyogera kaati kaakati ekibangiriza ekyo tugende maaso okirinako something tugende baayo kyawona akatale ka paaka yandi awo walabe baazimba simanya zehamu biki tugende mu maaso wamma nendaba nene wammwe bazimbye ebizimbe mwina abagagga ate munnaye ffe byaffe tuwulira buulizibanga musenzeza abagagga kino ekikubo olukiyingira tekikyali kyamwavu naye mukole nekkubo waliwo prime minister kyalambula agenda onalambula awo kiki ate nekyo ekiri wali kiri kyomanyi kiri ekyo nakyo kuva dda waliwo ekisaawa nibagamba simanyi kyagundi kya genetic abantu boogera naye okusinzirira ku ngeri gye kyagiramu kiri ki prime kindabikira okuba nga kyalina gundi y'amaanyi nnyo kati waliwo nekirala saidi zeeri wansi eri wali hoteri eri engeri gye baagirawo awo omanyi okuba nti famire eyaawo basasula abaasooka obuwalana bwa ssente newabawo abeekayanyakayanya nebo ne babayita nebo ne babasasula naye ngamba nange obanfeke famire eme bagende enkayane buli yakayananga kwata kati muntu wakyo wabulijjo alina ssente ezo genda okulaba oli nga gyagamba emikwesese ebibuloka ebyo ekibuloka ekimu nti wakikuguza akawumbi nze tuwonzanyisa ekibuloka kwotudde ekyo nkikuguza akawumbi ka ssente kakati omukulu Dr. Jose Chameleon after 11 days zamaze at Knoxville Hospital he has been discharged this morning nebamutwala straight to the airport flying mpaka in the States for further treatment. Agende leba mukwatire newe anyway nja byogerako mu mboozi zange eri maaso ebimu ngambye ebimu siga nti no ngamba bino babiri ebimu kati ate Red Bantu sirina nyo kyemumanyiko Red Bantu muleke bwomumanyiko tewali naye ndabyawo ayogera yeerumaluma ku nsonga za Chameleon naye Chameleon Red Bantu agambye wona kyasinze okukkaatiriza awone takola ki tafa bwasobola okusasulira kakati ndabyeko Bad Luck ng'ali awo ne Grace Kani naye abaana b'obuwala babonaabonye ne laavu ku mutala guno Bad Black ne Grace Kani mubuuza kakati soko tubuulire Prince Oma wa mukyawa Bad Black yabuuza akola shows enaku za Bad Black n'akyaza naye alabika yatandika ebintu ebyo ze Prince Oma kale ekyentwalire ebbanga naye namutta naye ekibuzo kyembuuza lwaki omwana w'obulenzi amalira omwana w'obuwala obudde ng'ate akimanyi tamwagala problem eri emu n'omuzaalamu n'omwana they even have a baby
But Grace Kani agamba kyantwalidde ebbanga okumanya nti mu mutima gwa Prince Omar sibangamu nenga we did everything buli kimu left right center bukyanga mbeera ku nsi kuno Prince Omar ye musajja yandaga buli kimu kyonna kinali neetaaga mu relationship we did everything naye natuuka nekizuula nti sibeeranga ku mutima gwa Prince Omar. How can you do that? Mbadde manyi musajja yamulaga buli kimu yamuintroducinga kuwa mbadde ngenda kuleetera bwino naye awonye kireka bali abalala already she was an expert ne katone yamulaga love kireka bali just ati kati people should know before nga tonafuna lubuto kino nsiba nkyogera ne baba mukyala wo owawaka you agree afuna olubuto nga mumaze ni akulimba kireka baki teba agree nga singa yamugamba afuna olubuto Prince bako byakoze ate bakero madi enti uwe mwana wo amulabirira I think that's what I know njalabirira omwana okuweba mukebera DNA naye kwe gambo ono yayagala nti bwe baba bamuzaddemu mbu yababeera first ki neti yamala kumanya oli alinayo first lady bakkanyazaale contract yali etya kuzaala oba lwaki omalira omwana wa banno obudde kati oyo mukyala Grace Kani abadde ne kojja Kitonsa kojja Kitonsa omumanyi nyomi alina okojja Kitonsa I know him kojja Kitonsa like wali okumanya omuntu nze mulaba kati gw'omulaba kati nze mumanyi kojja Kitonsa I know him nga bakola ne Kimbowa kyogamba kojja Kitonsa ndi Grace kakati ebintu bingi nnyo ebyaliwo kwegamba kati ate n'avaawo n'agenda ku Prince Omar simanyi afunye olubuto yasooka wa Kitonsa n'abalala nzija sinkuletedde obuleetezi jasi naye obulala kugamba contract omuntu akulaba ati akuweeyinga ki njagala okubuulira tulabye abantu bangi nnyo nga boogera n'abantu mu ngeri eyalaavu oli naalowooza nti n'oli amwagala nga tamwagala ebyalaavu bwetyo biba nti oba ono gwayagala Grace Kani gwayagala ate ye tamwagala ne Prince Omar gwayagala ate alinayo gwayagala naye gwe kiri eri ewakooki wiiki kati kumpi buli lunaku agenda afunayo amwe aleeta obufaananyi oba abantu kati wetubeera mu relationship tetuwekubyanga bifaananyi kuba newegwe wekyawa mu 1900 agenda aleeta ekifaananyi nze kyentegedde nti kooki wiiki engeri alina omubiri omunene abantu bangi beekubyanya ebifaananyi naye kati abawala batanze okujja ebifaananyi ebyo naye omuntu newaba wa mubiri munene ekifaananyi kyogenda okwekubya n'omuntu gw'otamanyi it is different from the pic you kwekubya with someone you naye kakati obifaananyi ekifaananyi kirinawo omuntu kwayinza okujajingira nti bano baali baagalana kubanga abantu nga beekubya ebifaananyi nga bapozingidde ebifaananyi omuntu asobola okwesuulako asobola okutunuulira mu ngeri romantiki kati ababiiramu ebifaananyi ne bagamba how do you look romantic to romantic muno nga you not romantic kakati aba tayi romantic nze nawe mba sikumanyi we just taking a pic nze newensanga actually nze newensanga celeb nemulaba we batya I can never say that let's take a pic and what why sisobola nze kubulire newenda abaselebu mu kubaka erya kati nze ng'oba ongamba tokubye ebitwekubyebwe gwe self do you even have your pic me nkutya n'okutya nswaza naawe nkutya n'okutya kati abawuliriza bagamba bali neeteekawo bali neepuutiwo kakati abantu bakumutera kuno bakwagala gwe kakati sooka ombuulire koti wiki alina ekisambi kiringa ekyali oga nti KFC naawe wayagala kimbugunya nze saagala niwala ekyo ekituufu nze sirisanga serebu ne mugala mutwe okubyeyo ekifaananyi I can never do that I don't know oba nina nange ekweraga oba I also have those weeraga nnyo naye nze manyi nti ekintu kyotasobola kweragirako gy'emiyembe egyo egiri awo waggulu awo waliwo byolaba byo birala naye kati ye ensenene osobola ozeragirako ensenene osobola ozeragirako ebyokulya anything concerning kyokulya apart from the other one you know chill me and them we are like
5 and 6. Niyo singa kwagala kulya ki? Me, I want some. Everything. Niyo wansubiza okungulira naye tuve wano tugende tuteeseza eri. Mama Shem yagambye agenda kuleeta gonto. Agenda kuleeta enseenene nnyingi leero mbu. Tugamba ntayizi. Oba ozirindako. Mukubireko. Kasa tezifa, I'll find them tomorrow. Nga naye muzibu ku nseenene. Okay.